Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, tenkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo baana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, ani gw'owuliriza? Ani gw'owuliriza? Mu bulamu bwa bulijjo kikulu era kirungi okumanya ani gw'oggyako amagezi. Abantu bangi tulina abantu be tuwuliriza era nga tubakkiririzaamu. Munnange ekyo kikulu, kirungi era kya muwendo nnyo. Naye ekibuuzo kiri nti abo be bantu abatuufu era abasaanye okuwa amagezi? Munnange tomala gatwala magezi kuva mu buli muntu. Abantu bangi batomedde era bavudde ku birooto byabwe lwakuwabudde kuwuliriza na kutwala bibuuliriro okuva mu bantu abatateekeddwa kubiggyibwako. Nga tonnaba kutwala bigambo by'oyo, weebuuze nti ye ali atya? Atya Katonda era amussaamu ekitiibwa? Ye nga ye akola okusalawo okutuufu alyoka akuwe ggwe ekyokusalawo? Kiki kyalagawo? Mark this, my friend. If you have wrong voices, you are going to make wrong choices. If you have wrong voices, you are going to make wrong choices. Bw'okkiriza okuwuliriza amaloboozi amakyamu, ogenda kukola okusalawo okukyamu. Bw'odda mu kutwala n'okutambulira ku bigambo oba ku lugambo lw'owulidde ku mulimo, owedde. Waliwo abantu nga bo buli kimu bakiwaako amagezi. Buli kimu bo balaga bakitegeera era nga naawe obagoberera bulungi nnyo era nga amagezi gaabwe kw'otambulira. Balungi nnyo mu kukuwa amagezi ku ngeri gy'olina okutambuzaamu obulamu, naye bo n'obwabwe bubalemye okutambuza. Bakuwa amagezi ku ngeri gy'osobola okutambuzaamu obufumbo bwo, wabula bo bwabalema era baabuddukamu dda. Akuwa amagezi ku ngeri gy'osobola okukozesaamu ensimbi zo n'ensaasaanya yaazo, wabula ye n'ebbiiru ze zimulemye okusasula. Therefore, before you take any advice, consider the source. Does the advisor have the credibility or integrity? Sigambye nti tofuna magezi kuva ku balala, wabula sengejja era weegendereza ani gw'owa amatu go era bibuuliriro byani by'otwala. Yiga okugeraageranya amagezi agakuweebwa ku ggwe ky'owulira mu mwoyo gwo. Mwoyo wa Mukama kyakugamba. Yes, boogedde kino nakiri naye nze mwoyo wa Mukama aŋŋamba ki nga nze Matini? Kiki kye mpulira mu nze? Wano nsaba owulirewo bulungi ate era onfune bulungi. Katonda emirundi mingi tagenda kugamba balala bikwata ku bulamu bwo na ntambuza yaabwo gwe nga takugambye. Lwaki olowooza nti mikwano gyo gye girina okumanya obulamu bwo bwe bulina okutambula? Nti buli kusalawo olina kubeebuuzaako. Bo buli kusalawo beebuuza ku ggwe.
Ekizibu olina obudde bungi obuwuliriza abalala, tolina budde bwewuliriza. Nabuwuliriza Katonda wo. Osanga obwangu okugoberera ebyagundi okusinga mwoyo byakugamba. Si kibi kuddukira wagundi nagundi kuwa ku magezi. It's okay. Nakulungamya kufuna ku magezi kulambikibwa. It's okay and it's alright. Naye olaba otya ng'osoose kuddukira wa Mukama Katonda wo. Kuba ye byonna mu byonna. He has it all and he knows it all. Tagaba magezi mafu, tatomeza, talina nnugu, talina bujja, talina nsaalwa, era obuwanguzi bwo ye tebumukola bubi n'akamu. Kino kivaamu nnyo buli lw'ofuna akadde okubeerako mu maaso g'Omukama, mu maaso naddala maaso g'essaakalamentu ettukuvu. Ekigambo kya Katonda kitugamba mu Yakobo omutwe ogusooka olunyiriri olwokutaano nti mummwe bwe mubaamu abuliddwa amagezi asabe Katonda agagaba nga tagakodowalira ganaamuweebwa. Era awalala batugamba nti bw'onoogafuna ojja kukolanga okusalawo okutuufu era okw'obwa Katonda. Kino nze kye mmatidde mu myaka gyange Omukama gy'akyampadde ku nsi kuno. Gy'okoma okusemberera n'okwesiga Katonda, gy'okoma okukendeeza okwesiga abantu oba nkaddemu. Gy'okoma okusemberera n'okwesiga Katonda, gy'okoma okukendeeza okwesiga abantu. Omanyi lwaki? Kuba otandika obuteetaaga nnyo magezi g'abantu olw'ensonga nti nnyini magezi yennyini gw'osimbiridde. Akulambika era n'akulungamya mu ngeri entuufu. Nfuna bulungi mukwano gwange, abantu si bo nga bo abantu tebamanyi ky'olina kuba. Tebamanyi ky'olina kuba bo nga abantu. Kababe baŋŋanda zo oba mikwano gyo tebamanyi ky'olina kuba. Sigambye nti tebakwagaliza oba tebakwagala, naye nabo gy'oddukidde amagezi bateeba mateebe. Katonda yagalina mu bujjuvu bwago. Kyova olabanga nja kubafiirako paka lwe munaakimatira nti Mukama ye byonna mu byonna. Nyweza amaviivi, amaaso togajjanga ku Mukama Katonda wa mukwano gwange. Gy'onookomya amatu go okugawa Katonda, gy'ojja okukendeeza okugawa abantu. Gy'ojja okukomya amatu go okubanga ogeegeka Katonda, gy'ojja okukendeeza amatu go ogeegeka abantu. Tugamba nti Martin akuyiwa, bazadde bo bakuyiwa, mikwano gyo gikuyiwa, naye Yesu waffe tayiwa. Weemanyiiza okugoberera ekyo si ekiri mu mutwe gwo, wabula Omukama kyakuteeka ku mutima gwo. Waliwo abantu abeematiza nti bo Katonda tayogera nabo. Bunga baga nti Katonda ayogera ne gundi nti bo tayogera nabo. Munnanga ayogera naawe, wabula obuzibu mu kifo ky'okuwuliriza ye oli bizi owuliriza balala. Instead of listening to the voice of the Lord, you are busy listening to people's voices. Ng'oyagala otabuka omutwe, era olabike ng'ow'emyaka 5 so ng'oli wa 3 oba 25, kkiriza amagezi g'abantu ge bakuwa ku buli kimu. Anti bajja kukuwa amagezi ku maama wo, ku taata wo, ku bbaawo, ku ntambuza y'omulimu gwo, ku ndya y'emmere yo, ku ntambula yo, ku neebaka. Ekinaavaamu nga bakugamba nti n'eddiini gy'osoma watomera. Oli Mukatoliki, watomera gwe. Olwo naawe ng'oduma. Anti be bakutegeerera mu buli kimu. Father, amagezi agamu ge batuwa matuufu? Iye. Amagezi agamu ge batuwa matuufu, naye si bonna ate si ku byonna. Mark my words very well. Teweerabiranga nti ensi ejjudde abantu abalina obukyayi, abatalina ssanyu wadde eddembe. Ate gwe balaba olina essanyu, olina eddembe.
basula bakuyiyiza bw'oyingira mu kilabu yaabwe. Balina okukakasa nti naawe obeeyungako mu mbeera eyo. Omuntu asoma ssaala tagenda mu ekereziya wabula alaba gwe emirimu gyo gitambula ate ne Katonda omuwa obudde osoma essaala ogenda mu bibiina byonna bitambuza ye tabiriimu ebya Katonda. Mu kifo ky'okwebuuzaako bw'okikola ayiya bwakujja kusoma nakulaga nti ebyeddiini bya kifere. Ngawe baba bafera abete bakufera ebyeddiini temuli kale katugambe nti nze munnanga asoma sapule yange agenda mu mmisa ku sakalamento etukuvu n'embeera yo munnange katugeze nti nze banfera kale nze akola ebyo banfera era nnatomera. Kati gwe bataafera era ataatomera munnanga onsinza ki? Ati nze natomera kati gwe ataatomera gwe bataafera na ddiini onsinza ki? Era singa oli kizuula nga ky'obadde oyita obufere kye kituufu naye ng'obudde buyise ogenda kukola atya munnange gwa mpita omufere? The answer, my friend, is deep in your heart. The answer is deep in your heart. Once again, wrong voices lead to wrong choices. Nze ebyo bossi wo byakukola singa abadde abikola nze waalirabye. Ebyo bossi wo byakukola singa abadde abikola nze olwo ayagala weekyange ne bossi woofiirwa omulimu obeere nga ye. Wabula gwe simanyi oba oli mukazi nnabaki nze omusajja nanjooga atyo nentunula butunuzi. Wabula kyayita okujooga kyekikuwangaazizza mu ddya n'omwagalwawo. Ye ggwe kyalema okukola yeeyombekera dda. Kye yafiirwa ate ggwe alaba okirina kati alwana naawe okifiirwe mufaanagane. Ye ggwe ng'okola nnyo kampani ya jjajjaawo wenookolanga akalogoyi kolako by'osobola ebirala obireke. Bw'owuliriza omuntu ng'oyo ne biggwa nga bakugobye oyo yennyini yagenda okusooka okukugeya. Weegendereza abantu, weegendereza abakuwa amagezi. Ekyewuunyisa ebiva mu kusalawo kw'oba ogenda okukola bo tebibakosa n'akamu bikosa ggwe. Bo badde eri nga bageya. Father, bonna abatuwa amagezi bakyamu si bwe nkugambye munnange nze ngambye nti weegendereze. Singa okujeregebwa n'okunafuyizibwa kwe yafuna eri kitaawe baganda be ne kabaka Sawulo yakuwuliriza era n'akutwala, Dawudi teyalyaŋŋanze Goliath, teyali muwangudde, teyalifuuse kabaka era twalibadde tetumwogerako kati. Weegenderezanga nnyo ensibuko n'ebigendererwa by'amagezi agakuweebwa. Mu bassekabaka ekisooka omutwe gwe-13 Katonda yaweereza omulanzi eri kabaka Yerobowaamu abeeko obulanzi bw'akola ku bulamu bwe obw'omu maaso olw'ebyo bye yali akola naddala maaso ga lutaali. Kabaka teyasanyukira era teyayagala bubaka bwa mulanzi ono eyasindikiddwa Katonda era n'alagira abasajja be bamukwate bamuyingize akaguli bamuyingize komera. Kabaka mu kugolola omukono ayogera ebigambo ebyo eri omulanzi mbwakwatibwe gwakalirawo era nga takyasobola wadde guweta wadde nga gukaze ne gukalirawo olw'okwogera ebigambo ebyo eri omulanzi eraweerezeddwa Katonda. Kati ate akyukira eri omulanzi gw'abadde alagidde bakwate amusaba amusabire gutereere. N'omulanzi yakikola n'asabira kabaka ne gutereere omukono ne guddawo. Kabaka yasanyuka nnyo era n'asaba omulanzi bajje balye bonna ekyeggulo akawungeezi bajje balye bonna ekyeggulo mu ngeri y'okumwebaza. Omulanzi yamuddamu nti Omukama yaŋŋambye era yaŋŋaanye okunywa n'okulya ekintu kyonna nga ndi ku ttaka lino. Yalemera ku ddoboozi n'ekiragiro Katonda kye yali amuwadde.
n'atakkiriza kabaka kumuwabya na kumujja ku kituufu. Wabula abaasimbula omusajja omulala n'amweyoleka ng'amusaba bagende balye bonna ekyeggulo. Omulanzi yagaana era n'amugamba ebigambo bye bimu nga byagambye kabaka. Mu lunyiriri olw'18 omusajja amugamba nti mukulu tonfuna bubi, nange ndi mulanzi nga ggwe. Era nafunye obubaka okuva eri Omukama nti nzije nkutwale tulye ffenna era nkuwe n'ekyokunywa akawungeezi ka leero. Ebigambo mu butuufu byali biwulikika ng'ebituufu, naye jjukira oli yali aweereddwa ekiragiro nti toliya tonywa kintu kyonna ng'oli ku ttaka eri. Era Bayibuli gye beeyongera wammanga batugamba nti omusajja ono yali ali mu kulimba, yali afera omulanzi. Omulanzi wattu yagoberera ebigambo by'omusajja ono n'asalawo n'agenda okulya naye ekyeggulo mu maka ge. Abaavaayo empologoma yamutta, omulambo gwe ne guteeka wabbali w'oluguudo. Yakkiriza okuwuliriza eddoboozi effu n'ava ku ly'Omukama eryali mu ye. Mukwano gwange, omulabe yajja kubba, kutta na kuzikiriza, ate akozesa engeri ez'enjawulo nga n'abantu mw'obatadde. Tokkiriza kutomera lw'amaloboozi gaawukana ku eryo Katonda ly'akutaddemu. Tokkiriza kugoberera bubaka bwawukana n'obwo Katonda bw'akuwadde. Bw'anaaba ayagala okyuseemu ajja kwetegereza. Kyalibanga abaagala ogwe osiraane, osaanewo, ozikirire, ofeebe, oveewo bangi okusinga abakwagaliza okugenda mu maaso. Ngambye kyandiba. Mark this. Everyone is known to who they say they are. That's why the scripture talks about testing the spirits. That's why the scripture talks about testing the spirits. Tomala gagoberera bigambo bya gundi kuba ayogera nnyo mbu era alina following nnene. Nkwegayiridde nedda. Ayogera nnyo era enkolagana ye ne Katonda efaanana etya. Ayogera nnyo naye enkolagana ye ne Katonda efaanana etya. Amagezi g'akozesa okwogera by'ayogera ga bwa Katonda oba? Ekibuuzo kyange kikyali kye kimu. Ani ali mu matuugo? B'owuliriza ne b'ogoberera bakutwala mu maaso mu mwoyo ne mu mubiri, oba bakuzza mabega? Bakugattako oba bakwawulako? Bwe baba bakugattako ki? Saba Katonda wange akumpeera amagezi ag'okusalangawo eby'obwakatondera ebituufu. Bwe baba bantu akusembereza abo abakwagaliza ogenda mu maaso, ate abo abalina obubaka n'amaloboozi agava ew'omulabe abasukkize wala. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambikubako kubakuuma tekubasigaleyo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.